Right. Nyongera maaso n'okubanga nkwaniriza ku Yugi Updates TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Paaliyamenti y'eggwanga yasazizzaamu ekirowoozo ky'okuteeka bills ku mwenge okusobola okukontrolinga omwenge n'abagunywa n'abagutunda. Paaliyamenti yasazizzaamu biiru gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nyongera maaso n'okwaniriza gwe yeekumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo wabula gwe atanakuba ng'osubscribinga kubiriza genda maaso obeere ng'osubscribinga gwe mukwano gwange ali eyo. Abaganda bange mbaagala nnyo abali emitala w'amayanja nammwe temuvaako Yugi Updates TV abali South Africa, Qatar, Oman, Dubai, South Africa, UK, USA, Canada mwenna mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo ga Yugi Updates TV. Bwe njogerera saagala balwisaayo omanyi ekiri ku Yugi Updates nti amawulire tulira direct tubeera factual tetwetooloola tukuleetera nga bwe gali osobole okuba nga ogamanya twagala kumalira budde. Paaliyamenti ya Uganda yasazizzaamu ekirowoozo ky'okuteeka ku mwenge oba ku byokunywa byonna byonna ebiri mu kika ky'omwenge okubanga ebiteekako control bill ebikontrolinga. Jjukira nti nno bill yali eyisiddwa mu mwaka gwa 2023 nga egenda kubanga ekonsaaninga okubanga ekontrolinga obanga regardinga ku addressinga ku batamiivu oba ne ku companies ne kusaako ne kwabo abagutunda kinnoomu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tujjukira ku lunaku olwokubiri ku plenary session okwadressinga parliament. Anthony General Kiryowa Kiwanuka eyakuliddemu motion omulamwa ogw'okubanga gulijectinga nga gugaana biiru eno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ng'agiwinga ng'agamba nti nno eno implication eya kuimposinga financial bills ku banywi b'omwenge oba ku bafaanizi b'omwenge egenda kubanga evaluatinga eteekawo violent ku constitution eri abantu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kiwanuka agamba nti nno okusinziira ku bills mu kulaba kwaffe article eya 93 kawaayiro akokubiri mu constitution katukugira okuba nga tuproceedinga ne bills zonna zonna ku financial ezimplementinga financial consolidate funds. Kiryowa Kiwanuka astatinga ng'agamba ti majority eri clear eraga nti nno implements zonna oba bills zonna zijja kubanga zaaffectinga ba funds. N'olwekyo nnyongera okubanga maaso nga nkikkaatiriza era nga ŋŋenda ne motion egamba nti nno house oba parliament erina okurejectinga bills ezikonsaaninga ku batamiivu oba ku mwenge. Kiwanuka ayongera maaso n'okupointinga biiru eno agamba biiru eno teofalinga regulation n'emu kubanga teyina ngeri kijje regardingamu kubanga zonna bills mu mateeka ezaali zitaddewo okukugira omwenge zaali zaayisibwa dda already ziri existed already mu constitution mweziri. Agamba nti nno ekintu kyonna ekiri useful oba woba ng'oli eyo ng'olinayo useful idea eri ku biiru eno erina kubeera ng'eri cooperated mu bills zino already eziri existed eziri mu constitution egiri mu registration okusobola okwavoidinga okwewala okuliyetingawo regulatory confusion mu bills ezaali zaateekebwawo emabega. Kitegeeza teri biiru n'emu mpya erina kuyisibwa esobole okuba nga econfusinga bills zonna eziriwo emabega kuba bills zonna eziriwo emabega zaamala dda okuyisibwa nga tewakyaliwo idea n'emu gye bongerako kubanga zonna
ebizibu ne challenges ezisangibwa mu kunywa omwenge oba mu batunzi b'omwenge ne mu kampuni za breweries zonna zaamala dde okustatingibwa mu bills eyo mu constitution. Kati wali kintu kipya kye bandibadde batuula kwogerako ku bya mwenge. Kiryowa kye kyagezaako tulambika. Era abanywi b'omwenge mwekubireko mu ngalo mwandibanga mu abalidde empanga. Eno we tuddako mu background ya biiru eno okuva mu mwaka gwa 2023. Eno yaleetebwa mu Novemba 2023 ne district woman ow'Ettololo. Ono MP Honorable Sarah Opendi nga ye private members wa biiru yaleeta biiru eno ng'ekigendererwa kye ng'ayagala ku manufacturinga emigaso oba importation ng'ayagala kuleetawo ku manufacturinga importation engeri y'omwenge gye guleetebwamu mu ggwanga ogutunda ne advertisements n'ogulangirira. Era n'okuteekawo constipation ku mwenge naddala ku byokunywa eby'omwenge. Era kino kyaleetawo okubanga kigenda kuteekawo prohibitants oba prohibitants okukugira abatunda bonna omwenge eri individual eri ssekinnoomu naddala abairi emyaka wansi y'emyaka 18 mu clubs nga tebakkiriza kubanga batunda mwenge saako okugunywa. Jjukira nti nno zino bills already mweziri mu constitution. Jjukira zino bills mweziri mu constitution ya Uganda. Oba okitegeera bulungi. Okutunda privileges zonna ezitamiiza constitution already mweri olina okuba nga oweza emyaka 18. We yamala okuintroducinga oba okulambulula biiru eno yali fundingibwa mu Joint Committee on Health, Tourism, Trade and Industry for further consolidation. We yamala ogintroducinga ogirambulula yagisindika mu Health, Tourism, Trade and Industry basobole okuba nga bongera maaso n'okugitunulamu. Era komiti yazuula nti bino byali bimaze okupresentingibwa details zonna ne ripooti yali emaze okussibwamu okusinziira ku preliminary session mu August nga 13. Eno yapreservinga ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa ejjojjo ly'abalamu. Ensonga ezaraisingibwa era ezaleetebwa ku biiru eno okusinziira ku ba stakeholders 5 gundi 5 zaali kwalinga okusobola okuba nga zikugira okutunda omwenge newankubadde komiti yanootinze negamba nti no ensonga ezimu ezaraisingiddwa already ziri existed eri mu mateeka era kimekinga okuba nga eno biiru oba eno endowooza eri wansi nnyo era bapointinze ne bongerako ne bagamba nti no eno requirements zino ze twetaaga zijja kuteekawo double taxation ku business z'abantu. Mujja kuba mukoze double taxation oba okitegeera. Ebbiiru eno era yabadde proposinga okuteekawo restrictions oba okukugira okulocatinga
okulocatinga promises nga kino kikwayalinga nti nno nti wonna wonna ewali omwenge gulina okuba nga gwesuddeko kilometers 4 okuva n'ewali essomero singa waba nga waliraanyeewo essomero, okuva ku health units zonna ne zi residential areas. Ku residential areas zonna ku masomero oba n'ebifo ebisabibwamu kitegeeza nti nno yenna alina omwenge bwe gulina okuba nga gwesuddeko ku bitundu ebyo kilometers oba meters 4. Komiti yagenze kizuula nga kino ekirowoozo kigenda kuba nga kiteekawo discrimination eri bafaanizi b'omwenge ne badirectors ne kampuni zonna ezitunda omwenge. Ku bizinesi yonna ey'omwenge kigenda kuba nga kigiyisa bubi era nga kigenda kuba nga kimenya kyengeginga lawful trade mu mateeka. Ensonga endala yabadde kuproposinga ku kutunda omwenge essaawa ezitundibwako omwenge. Ba stakeholders baadde baagala kuteekawo limits z'essaawa ku mwenge ddi we gulina otundibwa, naye kino balabye nga kijja kuleetawo negative impact ku revenue oba ku musolo okusobola okuba nga gucontributingibwa eri mu breweries companies saako n'abatunda omwenge. Naddala kuba nti nno nga batunda omwenge bagutunda ssaawa za kiro nnyo. Kati komiti ya recommendings nti joint committee ezicognizingiddwa zijja kuba nga zeetaaga registration ku kutunda omwenge ne industries, naye nekkaatiriza nti registration erina okubeera ng'eri fair, ng'eri balanced, ng'eri evidenced, ng'ebeesingiddwa okuba nga eri suitable obanga nga nayo ewa oyo gwe bagitaddeko favor okusobola okuba nga barecruitinga bills, okusobola okuba nga zibeera clear identified nga tewali buzibu bwonna. Kino kyateereddwawo okuba nga basolovinga recommendations ne examination okuclarifyinga objects zonna eziba zitundibwa. Naye ba majorities naddala Jinja South MP Thomas Batuwa and Kabale Municipality MP Nicholas Kamala bano baawakanye okuimpozinga time restriction ku mwenge eri abo abagutunda ne proposal ey'okusupportinga major alcohol manufacturers ng'ozzeeko Nairobi Breweries ng'ogasseeko Nairobi Breweries Limited ne Uganda Breweries Limited. Bano zo zino kampuni zo zaasabye ku time adjustment bazongereyo ku budde bakirayanti baabwe batunda omwenge. We baalabiseeko mu komiti bo baataddewo restriction eno ne bagamba ffe omwenge tugutunda kiro, so tulina okuteekawo okutwongerayo ku adjustment ya time n'obudde sobole okuba nga ensonga zino tezitukugira. Kale nkutegeeza gwe neeyeekumira ku Yugi Updates TV, genda maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga, subscribinga.